Amunafu ntukwaliza wano ku BSTV programu yaffe yenyini eya ensonga. Amanya Serubiri Paul Godfrey Muliga biranga nze ntedde mu byatulabe nga tubakuletterega. Sijja kulisaayo bigenda mu maaso byabavubuka abekalakasiza era beekaajanze ne bayingira ekibuga ne boolekera Parliament. Awo poliisi wejjiddeyo n'amagye n'ag'omu buto okwongera okutangira enteekateeka zaabwe. Naye twagala twebuuze lwaki tulowooza nti bavubuka be batera okwenyigira mu revolutions oba mu miramwa ekyusa eggwanga. Ekisooka ddala babeera bakyali bato, baba n'ebirubi biba bingi, baba bamanyi nti ensi eri mu ngalo zaabwe singa tebabaako kye bakolawo. Ekyokusatu babeera basomye, abaana bano tebabeera ba bulijjo, babeera basomye nga gali ya university, bamanyi eddembe lyabwe, bamanyi kye baagala. Kale nno ekyokubatunulira nti twali tebabeera nnyo ba myaka mikulu batera okuba nga babeera mu bwegungo nga buno, kitegeeza butegeeza nti kiddamu ebibuuzo ebadde bibuuzibwa nti bano baana bato. Nedda tebabeera baana bato sakyabula babeera mu myaka egyo egisalirawo obulamu bw'omu maaso. Kubanga oba kugamba okugamba nti omwana akulimye mu buvubuka oli muzaala mu bukadde, kitegeeza nti buli kyokola mu myaka gye ekivubuka kiteekateeka ebyo ebiba bigenda okubeera mu bulamu bwo. Kati nno batunulira ensi balaba nga bateekeddwa okubaako bye bakola, naye ekyo nga tukiggyeeko mu bonna gy'ozza otunulira yonna kanko ekyokulabirako babeera myaka gya kitiini abatunulira ensi nga bwetambula. Bw'otunulira Nelson Mandela mu ggwanga lya South Africa yakulemberamu banne, kati beezuula mu myaka gyabwe egyo egy'ekito ne bateekateeka okulaba nga basindikiza olukokobe lw'abasajja abamagulumeeru abaali bamazeeko emirembe. Olwaleero omuvubuka Julius Malema atawaanya gavumenti ya South Africa nga naye atunulira ebyalowooza nti tebitambula bulungi, ali myaka gya kitiini ddala, era n'enkola eno ey'obukoofira gye bambala olaba nga kyekyo kye baasalawo bo, naddala obukoofira obumyufu n'ennyambala za ovulo zonna ezo eza red. So emyaka gyabwe giba gitunulira eggwanga wa mu maaso baagala litambulemu. Bw'ojja Uganda wano Pulezidenti Yoweri Museveni kennyini mwene era naye okutandika amabbabayi n'ekiyooyo ky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze, era naye yatandika myaka gya kito, kubanga bw'oyogera nti mu myaka gye'69 yali mu gavumenti y'Obote nga ali mu ofiisi ya State Research nga banoonyereza ku buwambega n'entambula ya gavumenti ey'omunda. Era naye ayogera ng'agamba nti mu biseera ebyo yafuna ekirowoozo eky'okukyusa embeera y'abantu b'enkole, kubanga baalinga balonda nti nga benjira nazo obwenjeezi. Kati yakozesa omukisa gw'okuba nti yali mu gavumenti n'atandika okubakolamu omulimu ogw'okubakunga basobole okuba nga tebatambuza nte, kikubira nti baalinga banoonya amazzi n'omuddo. Kati Pulezidenti Museveni agamba nti mu biseera ebyo yakulemberamu abanyankole ne babanga tebaddamu kutambuza nti. So bayite obukulembeze. So mu myaka egy'ekito, mu myaka giba gikyali mito, obwongo buba bukyakola, kati ebirubirwa byo oba obiraba. Naye by then ateekeddwa okuba naye yali mu early 20s. Wano waagambira nti ngenda Amini teyanfuga, yali amaze yali tanaana kuweza myaka 3. Kati okugenda mu lutalo olw'okugenda mu nsiko ateekeddwa okuba nga naye oba bw'obala nti bw'agamba nti yali myaka 4 ajjako emyaka 5 gyamala mu nsiko. Kati oyinza omubalirira nti yalangirira olutalo olw'okugenda mu nsiko nga yali myaka 3. Kuba yamalayo 5, ayinza okuba yali myaka 35. So bano bonna bajino Kahindo Tafire bali bavubuka bato okwesonga ettale. Jeno Salim Museveni kugamba yali myaka 16, mukulu wa amalala mutwale mu nsiko yali 16 years. So kitegeeza ki nti ebyo byonna byongera kukkaatiriza na kulaga nti emyaka egy'ekito gyongera okukkaatiriza nti gy'emyaka egisalirawo enteekateeka y'obukulembeze obw'omu maaso.
Edward Muteesa bali bavubuka batono kuba kugamba Edward Muteesa alina emyaka wakati w'emyaka 35 35 Obote yali myaka 28 kati olaba nti leje emyaka egyo tugenda ofuna obwetwazi nga batiini ddala so tona bw'okijjawo kubanga gye emyaka egy'okukola bw'ogende ne Ghana bano Kwame Nkrumah era emyaka gyali gya kivubuka Zaire twalina omusajja Mobutu Sese Seko eggwanga lya Zaire kati lyatumibwa Democratic Republic of Congo. Cuba Fidel Castro ne Libya Mama Gaddafi yawamba kojjaawe nga yali myaka eyitawe na myaka 3 yali myaka lafula 3 awo kale emyaka egy'okukola emyaka egisalawo niwabeera muvubuka nga mwana ku lujjaawo nga mutabaniwo ali myaka 26 otandika okulaba omwana anaabeeramu amagezi n'abeera omusiru nga muvubuka ali myaka 3 myaka 25 26 27 tanatandika na kulowooza nti ntandika ofuna ekyokukola waakiri nzimbe y'akayumba waakiri ntandika okutetekanya waakiri oba mpangise waakiri nfuna omulimu nkole n'okuwasa kutandikirawo myaka gya kito so ekiboozibozi nti bavubuka bata ako tegakyali mawulire wabula eggwanga lirina kweteekerateekera abantu nga bano okulaba nga ensonga zaabwe zigonjoddwa zitya kati bwetunebona bavubuka abatawaanyiza eggwanga lya betugamba nti batawaanyiza eggwanga lya Kenya ba generation Z ebirambiko ebibakwatako biraga nti abaana bano baazaalibwa myaka gya 9 mu 8 bafula emyaka 25 26 so embeera tusobola kugijjawo okutuusa nga gwe abeera mu gavumenti mu budde obwo otegedde ebiruubirwa byabwe n'endowooza zaabwe kubanga isukadde abaana bano betuyita abaana abali myaka gya 25 myaka 3 baba tebalina kyebafiirwa baba tebalina bannya abamu kubaako nnyo miramwa nti oba alina famire eri awo aba atandisa ayinza okuba alina omwana babiri ayinza okuba kati nga banoonya obulamu okusobola okulaba nga babusuutingamu so kati mu bumpimpi tulina okwetegekera ensonga zaabwe tulina nakutunulira ensonga ze banjiza zeziriwa zonkulu nga tulina kugoza nti bali baana bato tutunulire ensonga zibali mu kwanja zebajjayo zonkulu kuba kati twogera kati Kenya katukenzireko ekyabatwala mu kwekalakaasa ne bateeka gavumenti ku bunkenke ne President Dr. Sir William Ruto atuuke n'okugoba kabineti namba n'agiyiwa n'atuuka n'okuba ng'avaayo ne yeetonda mu kanisa olw'ebyo ebyali bigenda mu maaso mu ggwanga nga bagamba nti wabalese bayita financial bill baali bagirese mu palamenti nga balaga nti yali egenda kuwungirira misolo okunyigiriza ono omuntu wa bulijjo ng'abasinga okubeera mu working class ababeera victimized mu kino era gy'emyaka egyo egikola bwebanga omuvubuka emyaka 3 era mukadde ayinza okuba ali mu katale ayinza okuba ali mu taxi ayinza okuba ali mu transport kati ng'omusolo oguyisibwa gulina engeri gye gwafekitingamu omuvubuka naye olwokuba nti avubuka nono omukadde ayinza okuba akiraba naye olwokuba embavu y'okubyogerako n'okuyimirira tebaawo nnyo so ba myaka 3 25 28 gy'emyaka gyabwe egyo okwogera ensonga nga tebatya kubanga bo babaagala okugjayo ebibaluma eggwanga lisobole okuba nga libawuliriza kiri ekinnonnogezi ne feelings z'okwagala obukulembeze n'enkyukakyuka n'okwagala obulamu obulungi bibeera mu myaka egyo kyovula nti no abasinga bafunira ssente ayinza butalowooza kyanasuka n'agula emmotoka ey'ebbeeyi lwaki obulamu baaba bwetaaga obusobola okubalaga ekigenda mu maaso mu nsi so kati bano abavubuka katugeze ababadde beekalakaasa mu Kampala gy'emyaka egyo wadde tebalina bukulembeze buli awo nti ono yabakulembera niye olaba bakava ku yunivasite abamu tebalinatandika ku byakukola kati batunulire lwaki batunulira ensonga zibawa zezino bakugamba obuli bw'enguzi mu palamenti y'eggwanga buli waggulu nga babijja ku bigambo by'omukulembeze kubanga Pulezidenti Museveni yavayo n'akugamba nti palamenti ejjuddemu obubbi ekyo nakyo kibeera awo kati Jobo yavudde n'agamba nti agala kulwanyisa buli bwanguzi oba obukenuzi oba obuyaabi obufere oba obubbi kati bano abaana b'emyaka gye tuyita abato ba generations youth ne bavayo ne bagamba
kabakwaseko president kulwanyisa enguzi kati bo naye kweteekateekamu omulimu ne bajja ku palamenti ebyaddiridde mwawulidde poliisi masasi na buli kimu kyonna abasinga basukka 6-7 bali mu makomera era basindikiddwa kwa limanda bajja okuva ate bakomezebwewo mu kooti bagasimbagana n'omulamuzi kakati ebyo byonna kitegeeza ensonga endala abavukano gye bawa nga bagamba nti baagala wabeewo kyetuyita enteekateeka y'okukendeeza ku nsaasanya n'enfuna n'ensaako z'ababaka ba palamenti zezimu ku nsonga abakulu zibawa kati tutulina kutunulira nsonga zebawa zirina amaanyi zirina eggumba zirina ensa zisalawo ku lw'eggwanga lino zirina amakulu kikisinga obukulu okusinga ate okuddaawo ne twekwasa nga tugamba nti abaana bakijo n'ensonga zaabwe tuzitunulire n'ensonga endala waliwo engeri endala eyinza okweyambisibwa okulaga obutali mativu abamu babadde bagamba nti ensonga zaabwe bazitwala eri abaka ba palamenti abakiikirira kasa bamanyi gye babeera kati ekyo nekyo kiri awo naye n'okwekalakaasa kasita kubanga kwa ddembe kubanga ssemateeka akukkiriza peaceful demonstration kasita mubabawo obukuumi ne bakola enteekateeka z'okwekalakaasa kasita babeera nga kibalubira bwe mulamwa naye obukozi nga gavumenti oddamu ak'obuntu eyinza okuba naye etyenga nti bano ab'Ekenya twabalabye bwe bagambye nti bya misolo nti mutubinika emisolo ate amaloboozi ate agafubutusemu ekyo gabaddema nti sebo wadde ebyemisolo bijjeeyo kati naawe genda kati abakulu ndowooza ne bagamba nti baayi kino tikiyinza obutaba kyankuba nadde mpuliriza omwogezi wa poliisi nadde mpuliriza abakungu ba gavumenti abenyo baga nti sebo kino si kyakwekalakaasa kokka bano balina ekirala naye kati ekyo byonna nga babeera mu byobufuzi balina obetunulira naye ate ensonga zibabanjize ziteekeddwa okuba nga ziyongera okujja ku mmeeza zifuuke point of discussion ku lw'okuzimba eggwanga ate nekyala ne gavumenti yennyini eyongere okulowooza ku nsonga eziruma abantu kubanga abaana bano abasinga tugambye bamu tebalina byakukola tebalina mirimu tebalina ssente mu nsawo kati ate omuntu abeera nga talina ssente aba muzibu nnyo so wateekeddwa okubaawo enteekateeka y'okuteekerateekera eggwanga era kino kyongere okuzuukusa abakulembeze engeri gye bayinza okutunuzaamu ensi gyeraga mu maaso n'ebyetaago by'abantu birowoozaako n'abakulembeze okukomya okwerowoozaako bokka kale nno mu bumpimpi awo niwe tutegereza nga tugamba nti wateekeddwa okubaawo ebitunuulirwa ku lw'okuzimba ensi naye nga bino ebyavuka okuvayo ne balaga obutali mativu ensonga oba ke kabonero akatono akategeeza ensonga ennene eziba ziteekeddwa okugonjoolwa of course ekintu nga abantu tebalina bukulembeze buli awo tolina kujja kwogera nabo naye tekiba kyangu konteininga naye kiddeyo kitegereke nti ensonga zibawo eziri ziteekeddwa okuba nga zitunulire naye nga n'ensonga esinga okutawaanya abantu ebyobufuzi byonna across the board bibeera byanfuna si ebisinga obungi bugyeko abantu bawa ensonga zaabwe tukola okwekalakaasa kubanga kino kubanga emirimu naye ogenda obigatta nti mirimu byonna byanfuna byakufuna so kati tagabanya akeeke ya ggwanga mu bwenkanya nange gye mutambuzaamu nsonga mu byenfuna abamu ne balya nnyo abalala ne batalya abalala ne balowooza nti balina okulya bokka ebyo byonna bireetawo obuzibu mu mawanga era obweggumba butera okuvaawo kuba bw'otunulira ebyabaawo mu Bulaaya eyo kabaka Louis the 16th we16 ne mukyala we Antoinette abantu baalumwa enjala byonfuna ne bitabuka naye mu kwejala bya baalimu ng'omukyala ayambala ebiteeteeyi ebbeeyi golodi naye nga tatunulidde ebyenfuna by'abantu ba bulijjo n'okunyigirizibwa nga services tezituuka mu bantu naye ekyawunzika oyo kabaka Louis the 16th ne mukyala we Antoinette nga abannansi babakutte babettidde olw'obusungu n'ebyo ebyabaawo tegedde
kubanga lumu abantu tukira abantu beyo mu mawanga ga Bulaaya balinga babira nnyo emmere yaabwe yalinga ennyo ey'engano. Kati baati balina migaati. Kati omukyala yavaayo oyo Antoinette n'avaayo n'abakudaalira n'agamba oba temulina sente zirya mugaati then mulye keeki. Ne bagamba ono omukyala akudaalira ensi, mukyala kyono nakyala kyono akudaalira ensi bw'ati. Ekyogenda okuwuzika abantu bini bettidde nakya muka president ne president oyo kabaka ne bamwejjirawo era ne bamutta. So abakulembeze bateekeddwa okwongera okutunuulira ensonga eziruma abantu baabwe n'okuzinogera eddala, kubanga ojja kwekanga waliwo abavubuka abatajja kuba na buddi na kuwuliriza oba nakukkakana kuwuliriza bantu ba bulijjo. Eyo gyoyinza okubeekanga bo tebajja kuwuliriza. So kati mbompi bitegeeza bateekeddwa okubaawo engeri y'okuwuliriza ebirowoozo, naye nga mu mawanga gonna abavubuka ng'abo bazze babeerayo abalubira okuleeta enkyukakyuka. So tulina kutunuulira nsonga zaabwe na biki bwe ziyinza okuba nga zigonjoolwamu.